bajjajjaffe be babigeresanga nti ogutateganya teguzza nvuma, ekitegeeza nti omuntu yenna okutuukako buwanguzi tebiba byamannyo weno. Abatwalibwanga ababutuukako bayitibwa celebrities. Mu kanyomero kaffe kano emboozi ennyuvu benkuleetera omanye ku ntandikwa yaabwe na biki ebyabasikiriza beppo n'okusoomoozebwa kwe bayiseemu okutuuka we bali. Kalira ku luno omuyimbi MIKIE WINE gwe tuli naye. Manya gange yenze mukwaya Michael Center abasinga gwe mumanyi nga MIKIE WINE headmaster Sulubada High School. Ebigambo ebyasookedde ddala okumuvaamu byakyolesserunye nti ono mpawo kyateekako mikono gye nga Katonda si yakikulembeddemu. Obulamu bwange ndowooza Katonda yabutambuza era yakyabutambuza as always. Sisobola kugamba nti nze atambuza obulamu bwange kubanga mbeera simanyi kigenda kuddako nkya, mbeera simanyi kigenda kuddako ssaawa eddako. Era nkitwala nti Katonda yabutambuza era yakyabutambuza era yali butambuza paka we bulikoma. Kkiriza nsooke mpiseewo obubaka buno. Ono ye Mwesigye William Munnayuganda akutegeeza gwe wenna ow'obuwala n'ow'obulenzi eyeetaaga okugenda okukola ensimbi mu nsi nga Dubai n'awalala nti mutuukirire ng'oyita ku nnamba ze ziri wansi awo kuba ye ensonga zinaziisiza ddala mu bwangu ng'aziika mujja we ate nga n'emisaala misava nnyo ddala. MIKIE WINE mmanyi bulungi nti omu ku bayimbi abasinga okukwegombesa naddala singa abali mu biseera bye eby'eddembe, naye bw'atandika okukolombojjera obugubi bwe yayitamu okusoma kwe wamma naawe owuniikirira. Okusoma kwange tekwali kwangu ne kwasoboka ne mbaako wentuuka. Saasoma nnyo kigenze wala saasoma kigenze wala nnyo nasomako ekigenze wala. Era ekyalo kyaffe kano Nigomba nali bwe nti ojjukira maama wange yali musawo kati ng'oluusi bamuwa transfer ate nze yasinga okula ennyo ndowooza ku Buggalanda nga bamuwa transfer era olwo nga nange ngenda eyo gy'agenze nga gye nsomera. So nasomerako mu kyalo ne nsomerako ne mu kibuga. Nasomerako Kasaka Primary School ne nsomerako ku Aidan Tofa Primary School ne nsomerako ku Kanoni RC nensomerako ndowooza ku Umeya gye natandikira nursery yange. Era naffe twasomerako mu bigere naye maama waffe yafubanga nnyo ne taata waffe okulaba nga at least atulaga nti kisoboka. Ffe twakula batugambanga tetwalina ssente nnyingi ne twakulanga batugamba ekintu kimu nti kisoboka. Era nga maama oluusi waba agenze Kampala agenda mu DT n'afunayo obugattogatto n'abutuleetera ne tusomera mu n'ogyambala n'otuuka ku Christmas ejja ng'ogiterese tuyagala ekaddewe mangu ogenda okuddamu okugyambala nga tekutuuka ng'ekigere kyakula. So yatufaako nnyo kwegamba n'atulaga nti tuli baana. Ng'omwana yenna MIKIE WINE naye eddalu ly'obuto yalikolako ku ssomero n'ewaka. Twazannyanga nnyo firimu za Lembawo mu kkubo. Jjukira nga twalina ekibanda kya firimu ewaka, maama yali yakola ekibanda kya firimu ewaka kati nga ffe abazinyumya ziri embi eza ttayiye naye nga bwe batugoba buli ssanyu olwo bakubye school fees nga lissanyu olwo mugenda mu Miyembe mutambula eyo kati paka we twatuuka nga akasente kwegamba kawanamyemu ndowooza mu lyayi ke bayite okwana kwegamba nga keekutte ne tusalawo ne batwala mu UPE. Wakati mu butaganya MIKIE WINE kukula muwawa okusobola okufuuka kyali olwaleero yagunjulwa ekimala byonna binyumya ng'ebyabaddewo eggulo. Ffe taata ffe bwe yatuukanga ku ssomero ng'ayingira mu ofiisi y'headmaster nga tutudde wali eri nga bagamba oyo bamuyita mukwaya oyo bamuyita gundi oyo bamuyita gundi kwegamba nga buli kirasi almost ayinamu abaana nga basatu. So nga naye kyasooka okugamba mwami headmaster mbadde nze wano okutegeeza nti omwana owange akubwa kati nkuba nange bannaye beetaata kati kwegamba definitely ng'omanya ezo kibooko. Naye one time waliwo omusomesa eyatukuba bubi nnyo nga batukuba zino embooko zino ez'okukwata ku bigere
nowanika akabina mu bbanga ne bakukomaga kibooko era bagamba ngulusi ng'osimba emikono bwoti ku ttaka amagulu ganika ku kidomo kakati n'omusajja n'atukuba kwegamba ne twatika yatika ebisambi kati bwe yajja ku ssomero era yamubakirawo amataayi n'agamba n'amutwala mu ofiisi y'edimasa n'amugamba ssebo nagamba omwana owange akubwa saagamba nti omwana owange atulugunyizibwa kati ono omusomesa wo ngenda mutwala musibe so omwedimasa negayira nga bwobimanyi oluusi ebintu nti oba abasomesa oluusi baba tebafunye kasente ka mwezi okitegeera ate gwe omwana omukyankalanya kati ekirwina kikumalira kuggwera ndiroodi amubanja oba oluusi naye abaana be balwadde nga bwobimanyi kati ajja n'obusungu bungi teyagala kimusala mu maaso kananoonya wamalira ekinugu kye kati laba ate bwagwa kuggwe nga wagudde pepayo n'omutegeera so ebyo oluusi bibaamu bw'okula oyinza obyandastandinga nti yafunako n'omukisa ogukulembera abayizi banne ku ssomero alojja okusomoozebwa kwe yasanga mu bukulembeze bwe nesimawera n'empangulo bwa class monitor kati ate era nali kasajja kayonjo nnyo ne bampa owa sanitary prefect guno omwaka nali gomanyo okulonda nga gwe sanitary prefect kakati naye ng'ate abaana bensomeramu abamu balina n'ebyoya ku ntumbwe nga binnakati ng'ogamba naye Fred muwandiike sawa we zinaawerera 10 tebampite ku kisaawe anti nga bagamba gwe kati nkwepikira sawa 10 ku kisaawe ng'ogamba kati fe obunafu ng'owulira akadde nga wamuwandiisa oba ne bamukuba oba ne bamukozesa ekintu kyonna ne bamuwezesa ekibiina akadolu bugabe alla twaberanga n'obusawo nga bwaluuzi nga tubuteeka wano ne buteekawo ne maaka alla ng'olu eba saketi so but that was a life naye saali waddalu ku ssomero nze saatulukanga saabukako paka saabukako mu ngende nkuba endongo ate nga nali njagala nnyo music na concentrating nga ndowooza ku kyantutte ku ssomero eva maaki obumulumulu obw'abaana tebubulamu ng'eddalu eriri nnomu naye saakola nnyo saakolako nze ku extra ddalu wadde nga yali musajja mugezigezi wabula waabangawo amasomo agamu ng'ebiseera byago bwe bituuka entuuyo azisaza bibatu weewaawo oyo yali mathematics alla nga ndabirawo kwegamba ng'osobola n'okufuna phobia nti bw'omulabako olaba byasomesa togenda bitegeera era n'otabitegeera n'obwojja ali ne bagamba naye masita gundi yazze kati kwegamba nti nembeera nemusanyuka nemugamba nagalabika taze kwegamba ng'eringa pate mu kiraasi mubeera muli awo mugenda okumulaba ze kagaali ke akapaakinga wali naye nga ku kaliya ekiriyo kuliko enzo ziri embi nakwata bwati ebitabo bye n'abiteeka wano byonna n'enzo n'azikwata n'ayita omwana jangu onsitulireko wano nga womanya olw'okuba yali asomeddeko mu masomero g'omu bibuga ate bwe yatuuka ku g'omu byalo olulimi Olungereza ng'alukuba budinda oluzungu waliwo lutegedde kati ng'ate beebuuza ku nze jjukira nze mama yantwalangako n'ensomerako mu kibuga ngaliwo engenda okudda eri ng'ate nga nze ejjuwa nga nfukumula bufukumuza abaana ne bakwata ku mutwe enze nayo mubi naawe kakati nga waliwo motions ezabeerangawo village life is better than town life naye kakati ate jjukira nga nze zonna nazibeeramu kakati nga nsobola okubeera ku side eno kati definitely nolaba bali abasinga nga tebatryingangako obulamu bwakibuga kati nga ate olina okubeera ku side eno ate omala otuuke opposing ate omala oproposinge awo mbadde manyi nti nalisuubidde nti oli chairperson kuba chairperson yabayetaaga okuba oluzungu ennyo no kati nali nina okubeera ku side eno kubanga nabeerako ndi mu kyalo ate mbabulyeko n'ebirungi ebiri mu kibuga kakati nga bo abasinga tebabimanyi so nga nina okubeera eno disikasingira eno ate malera nzire ne ku side eri kwegamba nga nimala neneegira ate nemala neŋŋenderire nekuba n'endobo kati just sobole okubalansinga
n'eddalu ly'ekikula bwe kiti nalyo Mickey Wine yalikolako. Waliwo omwana kyemanya alabika akyaliyo simanyi lwakuba namusankati yagejja bamuyitanga Nasuuna Anet kyemanyi bwaba gyali yandaba nayagala nnyo omuwala oyo nga tuli mu klasi emu naye kati ate ng'asula mu dormitories. Wali olabyeko nga bonna abeera ng'oli muto ng'oyagala omuwala naye tosobola musemera primary nga naye olina kubeera eno ng'omulabira eri ngambye kakati nga baba bampadde oba siringi 10 ndye nga nfunako olw'ataano nga nfuna kyenyi nga ngenda ngula ekikajjo oba paani kyendya kakati nga ngendanga ku ddomu yaabwe nga then nsimawo akannya nga nteekamu olw'ataano nga nteekako akati bwe kati akasaala kati nga yajja nga asimawo ng'akajja mu kati one time tubeera tuli mu dining hall kyensinga okujjukira kati mulimu agalinza agakulu ba P7 nefe nga tuli batuyitanga nabo Pompidu nga tuli bumpi kakati omuwala najja kati nga akawala kalungi ku ssomero buli omu akafa najja naŋŋamba najja nayimirirawo n'agamba bannange kakati nga kwegamba abaana aba P7 bonna aba P6 bonna bakafa nga bonna naba akawala akalungi ku ssomero okitegeera n'agamba kakati gwe ngenda okuwa hug kitegeeza gwe nsinga okwagala wano kati definitely okitegeera nze ndooza ndi secret admirer just mbeera bubeezi eno nendabye birina kubeera eri maama omuwala yajja nampa hug nenkaaba nokukaaba nga mpulira nze namusisa mpiseemu bwati ngamba bonna nga bomanyi abantu bagamba kugamba nga baga laba kana kazeeko abamu ne bagamba nga bobimanyi ebyessomero naye ng'ate nze gwe bakubira embeekulu omufa nga nafriizinze dda nga mabanayisinga tajja tatuuka wano ngenda okulaba bayitamu bonna bwevu najja nampa hug nenfa. Ebyo byonna nze olwamaze okunzisa enseko ate ninjagala okumanya bo bwe bafaananangamu obudde obwo nga bagenda ku ssomero. Challenge ki eyo gy'ogamba nti eno yo sirijelabira mu primary? Njala wanje enjala yatukomaga etya enjala ng'ekuluma ku ssomero newaka neekuluma. Mu primary wasomako ku boarding? Nali mudde naye kati nga tutambula essomero balitanga Kasaka primary school nga tutambula mayiro nga 2 okuva nga waliwo akasozi kali bwe kati nga mukomawo kabeera kangu naye mu okukambuka muzeeyi okoma okuva kusomero kabeera nga atakangu anti kati kabeera nga kaserenge naye ngera waliwo akasozi akala naye nga ko si kamaanyi naye kali bakayita nakawaawa abakamanyi. So recently nalaba mawulire waliwo secondary school eri awo kumpi ekimotoka kyajja nekitomera nekitta abaana awo wenyini ndoza kwaka akasozi ya kali so somero eryo ndirabidde n'erinnya naye emotoka sino truck yajja n'erinnya baliyita Kasaka secondary school kati primary ate eri wagguluko awo yeeyongerako ate yo kasozi era twalina container naye ngera okudira omuwogo n'oguzinga mu kipapula n'okukuba ensawo ku mmere y'ekiro wano omanyi ogwo gwogenda okutwala enkya ku ssomero. Nsawo kizi watwalirangamu ebitabo? Bulutula muno bolo batunganga ku byalaane ng'osikakako ako kennyini. Ate waliwo enkola endala yabanga nga bafunye ku mugaati ewaka kati bafuna obubuveera kati ng'oli mwateeka ebitabo netubuyisaako konga nebukyokolo kabeerako nga kalinga akaliko dizayini oba bonna twabeeranga nabo. Ekiseera kyatuuka primary n'agikuba oluko mutwe ate n'atandika okuweera ennemba ne secondary nga nayo yagiyingirira mu kusoomozebwa okw'ekitalo olw'ekikula kye era aliko omusajja gw'atalyerabira ebbanga lye lyonna. Nti agenze mu senior 1 omusajja muwino yanyiiga n'atabuka nze bibyo byanzija ne kukusoma nze nze bibyo nze kusoma kati ng'onzira n'akakamese ng'ombeera n'akakamese mu kiraasi kalabulwa size yange
nakakamese ate munayo tuka mu kibiina ne kakusinga ne bakubya ne kiboko bwe bwatukubyanga kiboko obwo bakubuza ekibuzo ne kikulema ko ne kakidda kati nga nze mbeera mu class nsalawo okusoma nkuveeko musajja yomba ne ngamba ekisegeeza kwegamba natya nasooka netya ng'omusajja anyiigidde ddala. Byonna nga byogeddwa ate tekyamuyigula ttama okusigala kw'ekyo ekyali kimulese n'okwekkiririzaamu. Neera nze nayagalanga nnyo nze sakkirizaako nti waliwo ekintu ekisobola okunnema mu bulamu bwe kiba nga kikolebwa muntu oba bwe kiba nga kikolebwa bantu. Era nagamba ekitegeeza boy nange ndi wakabye olaba omusajja ayombye ku lwange nti ndi kwegamba ndabika obuto oba ndi muto emyaka gyange kwegamba tegirina kuba mu kifo kino. Senior 1 nasomera ku Crescent High School, Senior 2 nengenda ku Bishop Nkoyoyo Senior Secondary School Matale, Senior 3 nengenda ku Eagles Nest nensomerawo ne Senior 4, Senior 5 third term ne second third term first term nenyisomera ku Kitetika Primary School Comprehensive College Kitetika. Senior 5 second term nga jukira unalinzize mudde kati second term nenga sijja gisobola nga ndabanja kugwa nengenda ku Standard High School Zana Senior 5 second term nensomera ne third term nensomera ne Senior 6 yonna era nayo nenjiyita yonna. Ekitone ky'okuyimba wamu n'okuzina byeraga mangu nnyo ng'asoma. Muyimbi kuva dda katulaba nalina n'empale yange nga ne maama ne taata bwe tubeera mu holiday batuyita baziniremu loketo nalina n'empale yange era yali yaluwuzi nga bwe njisiba bwe nti boyi nyinza okukutya entebo ly'amazina naawe n'otya. Njagala nnyo okuyimba ndowooza bantuma Michael ndowooza because of Michael Jackson bajjanga erinnya nga bona abeera inspired n'ogamba bannange n'omwana wange singa ashininga ng'oyo okitegeera muvubuka muto naye ashininze nze kati mbitegeera later.